Omukutu wa Uganda Mukamooli tubaniriza abatulaba ku mukutu guno mugamba mutya kiri kitya banange embera mu ggwanga Uganda eyongedde okusaaba tukira ddala kubanga ekiva mu mukutu all the other side of the national unity platform n'ekibiina kya fango nekirabika this beef will never end. Waliwo emboozi esaasaanyizibwa ku mukutu gwa social media nti omubaka wa Mityana municipality Zaake yavuddeyo n'akola post ng'awa omukulu amanyikiddwa nga Alien Skin amagezi oluvannyuma lw'ekivulu kye ekyafulopinze wali ku kisaawe ekyalugo cricket over ekibadde kya champion Gudo namugamba look through yourself olabe ensobi ze wakola osobola okulaba nga oddamu okuddingana n'abantu mubeere nga musa kimu bw'otakola ekyo you are destined to what we call the worst of your career kubanga amanyi g'abantu wagavaamu. So olunaku olwaleero abawagizi ba Alien Skin bavuddeyo ne bambalira Zaake Francis Butebi ne bamulangira balese bwino abawemudde abalese bwino bamulese kambalekere abantu bano nga bogerako eri omubaka Zaake omuli n'omuyimbi Khalifa Aga Naga. Vayo n'agamba senga yagwiridde ku stage omwana omuto naye nga kiki andi kati bebifana nga tonagenda wala ngenda kugamba ekintu kimu nseno mwe tuli tuyinamu abantu ng'emyaka gy'okufuna gy'abayitako ekisooka ekyokubiri nga bo bennyini mbalaba kutambula ne mbawagira naye nga balina emitima emibi ng'emitima emibi tegivaawo naye nga n'emitima emibi basikira misikire okitegeera ng'oli batambula n'asanga Khalifa nga agamba nti nga 25 kanteekeyo sho waakiri ye kennyini ng'omuntu akwata neyewola n'agenda n'ategeka ku Khalifa Aga Naga endongo kati abantu bonna boolaba nze njagala otunuulire teri muntu wa myaka 23 yabadde awola na champion Gudo tebakulimba abantu abadde bali mu champion Gudo badde ba myaka 4 ate gwe kabankubuulire mulimu abantu abamu abalowooza mbu struggle y'abaavu bokka kino munansonyiwa okukyogera abantu abamu temuli bategeke nga gwe ennaku yogenda giyisa mu struggle wagire omuntu afunyeewo abantu abamu batwagala nga tuli mu mbeera mbi nga bo tebaagala babasusseeko. Bobi Wine si pulezidenti w'abaavu, Bobi Wine pulezidenti w'abantu bonna nga we bakwata emmotoka ne bagimuwa abagagga bangi abali mu struggle naye teri bantu batumazeeko mirembe nga banaku, teri bantu batumazeeko mirembe nga abaana batali bategeke. Bannange mukole nnyo mutegekere abaana bammwe naye buli yekwasa situlago kati waliwo omuyimbi omu baba muyita Sizamani yagenze n'ateeka ku Facebook ye mbu toyina kyakulya olwanisa situlago. Sizamani ani yagamba mbu nno situlago yalina byakulya tewatotali kwekwetula yamayogera Khalifa oyo tomuwana budde oyo Sizamani talina makulu wadde abo bantu baagala sympathy. Sizamani yagenda e London obulamu ne bumulemerera okitegeera. Nze ekyo olwaleero ekintu kyasinze okunyiiza kankikubuulire obona lebo Zaake omulaba Zaake nze namukolera campaign ze nga 2015 ng'afuuka Gerudi president wa Nkumba University nekinnumye ennyo kubanga Zaake alina ebizibu by'abantu b'Emityana sinabona lebo w'e Kampala nadda okupostinga alien ow'e Kampala nga ye w'Emityana abantu b'Emityana balina ebizibu. Nze ndi mwana w'e Mubende tulina ebizibu bingi nze ndi w'Emityana okitegeera negwomanyi abantu b'Emityana Zaake ali mu kulimbalimba abantu wano mbu simanyanga ababonaabona. Zaake mwana wa Butebi ababadde basingwa emyaka gyonna Emityana be balina amataka gonna ate kino Zaake tukwata empola kuba tumumanyi nekiwotero kikyalina tukwata empola kugombolola taatawe ekisaawa abaana muwali basambira omupiira taatawe yali yakiwamba nga yagifuula paakingi ya kirabu ye. obadde kabita ayagala okumanya ebya Zaake kabantu obadde ayagala okumanya ebya Zaake bebifana katono nnyo Zaake tukwata empola
Zaaka tukwate empola kuba tumanyi tumanyi Emitiyana nga nakamala sina 6 gye natunda zipiki ze nakoleranga emirimu gyange kinumanya okubanga Zaake ali wano Kampala ali mu kulimbalimba abantu mulete bwino ate Zaaka tukwate nampola singa teyali taata we singa Zaaka teyayita senior 4 naye wangi vano nekwekyo kati Zaake butategeera bwe alye miskini asinga bammemba banne abaali enkwe nga bagenda ne balya sente ne bakyuka nga obusungu bwe bunamira alye miskini asooka ayogere ku kazibu bakirimbaziba eyali mu abeera omukulimbalimba abantu bagamba simanya Uganda is bleeding mbu Uganda simanya eri bubi naye nga Zaake mwana wa mugagga ne bwe twasomanga kubanga nze nasomeranga Makerere nga Zaake ali ku nkumba nampita ne mukolera campaign ze enkumba Kalifa university wanene Mengo bali Kalifa kasoka amaleyo nengenda ku nkumba university eruweero Zaake mugambe kinumanya okubeera ng'ali kukulimbalimba ensimbu eri bubi ng'abadde mwana wa mugagga from day one taata we yasinga obugagga y'omu ku bagagga bijja ne public sympathy nga bitulimba biba ne batulinde 2026 anti tetokabata kyekugambye nti abamu balowooza struggle y'abaavu tinewaba ne sente agenda kujja ng'omwavu bamuwe anti kati kambabooli ekintu kimu Rama balowooza 2026 ali wala balowooza ali wala Zaake mutugambire ffe nga ab'Emityana tumumanyi nnyo era tutambula empola n'abantu be banyigiriza mu ttaka tujja 2026 akola bya bosi we Bobi Wine ayagala lwaki tayita n'abantu be banyigiriza lwaki Bobi Wine tayita alien skin ne tumanya alien skin yaganye ngalabi wuliriza n'abantu be banyigiriza ku by'ettaka ne mu kubawola ssente tubamanyi kati batukwate empola nnyo ffe ab'Emityana kati eyo Zaake wuliriza Zaake ayogera ku Zaake gw'oyitaba emyezi bafuna bukatengaasi asooka ayisa ekirowoozo mu paliamenti bafune ku ssente naffe abantu tufune justice abanaku omuntu ayogera afuna sente nnyingi avuga amafuta ga bwereere avuga emmotoka yabweru naye ayogera ku Zaake nga temugera mugisooka oyisa ekirowoozo mu paliamenti muteeke mutulumirirwe naye Zaake yavudde ku kyokwogera bannange Zaake yavudde ku kyokwogera mamirira n'ettaka ly'eggombolola bane Kalifa kasoka amaleyo beetu neeyogera abantu bajja tuwuliza Kalifa kikyogera ku Zaake mbadde nkugamba nti Zaake n'ettaka lya taata we lennyini wali hoteero ya taata we wali kiraabu gye tuyimbiramu bwe bayita ku ggombolola baamuggyewo kubanga taata we abadde nga ayagala okubbawo naye nga taata we ye mugagga babadde basinga bamwyita butebi okitegeera kakati babeerawo ne babeera mu kulimbalimba ensimbu Zaake abonaabona mbwera Uganda eri bubi nnyo nze tosobola kuŋŋamba mbu Zaake Uganda eri bubi nnyo nga wali ku university nze nakunoonyeza akalulu n'omukazi guwazaalamu oyo mama womuzina kuba mpola taata akasembayo ono bamweredde dadi Kalifa nedda babifiyo nawe musirike owulira ne munenyeza akalulu ng'omuntu ne ngenda kwa kunkumba university ne tugenda eri eruweero ne nnoonya akalulu oba ontegeera n'afuuka MP n'aŋŋamba n'okuŋŋamba agenda kufuukira MP munoonyeza akalulu oba ontegeera kati bwe ndaba nga Zaake yefuula mbu ye munaku nnyo abadde simanya afiiririra abantu nga abadde mwana wa mugagga nga tatawe y'omu ku bagagga abasinga Emitiyana ssente bazikoledde ku mulembe gwa Museveni bali mu kutulimbalimba nga ndaba olwaleero ekindi kisinze kunyiiza kulaba nga Zaake apositinze alien skin ku kipeegi kye ng'ali mu kuvuma alien skin ng'ali mu munafuya ali mu kuduumira abantu mbu yefuula mu bubuulirira kati tugenda muzira awo tugenda muzira Kalifa nze nkulabidde Luweero Kalifa nkulabidde Luweero Kalifa twanoonya obululu Kalifa jjukira twanoonya akalulu ka Nabukenya Bulenda Kalifa tugenda muzira
anti nze kampeyo warning yange ngowe mitiana kachino ngenda kibagamba inti mukulu Zaake nze ndiwe mitiana temba ate mmanyi nnyo mu kyemba mmanya kati lwakuba nti sinalaba posti gye wataddeyo bwe mmala okulaba posti gye wataddeyo nga tekwatagana na bintu bino ogenda yakwalula esiridde kuba nkumanyi gye wasomera nkumanyi okuyitako kwali kutya okuva mu P5 kakati soko ogenda ogikebere olyokodde esiriire nga tulikulaivu wano dakati olira muganda katikati ekyokubiri manyi n'akalulu Saboni mwamugaba mutya taata w'okuluzi gyatwalanga butto mbimanyi bwe mwafuna waliwo wazimba wafunawo otya mbimanyi komawo dadi naawe bannayuganda bwe mututeko boda ab'emityana mututeko boda zaabwe nga mubayisa mu kubawola wali ekimanya ku Green Valley mbamanyi bagambye mbwagijjeyo n'abantu bagambye ndi posti agijjeyo Zaake munzikirize nkebere ku posti y'omukulu era ekyaliyo nange kambeeko kyenjogera ku Zaake woba oli munaku olumirirwa abanaku Zaake omwezi ofuna obukadde 4 Zaake babawa allowance mu parliament Zaake ovuga emmotoka empya woyagalira ogendere Uganda abaana bo bali mu nnaku nnungi Zaake we mubako temukoze mumala postinga ng'olwo mugaba busukali ne sabbuuni nga munoonya akalulu Alien Skin waba ayamba tali mu bululu Alien Skin waba ayamba talina kyasuubira omuntu oyo mulekeemu mwebyammwe mugaba mulina bye musuubira nti mpaddeyo bagenda kunnonda bayise ate lwaki tebayisa ekirowoozo basale ku musaala gwabwe katwogere mpolampola kulamusiza Babi Kyagulanyi kulaba ojoyinize abanne Babi Kyagulanyi kwali so twogere basooke bayise ekiteeso sente zaabwe zitemweko kuba bafuna sente nnyingi n'owulira mbu memba wa parliament afuna obukadde 4 n'omulala 4 bwe bukadde 8 bamemba parliament babiri bali bameka bwe baba nga balumirirwa eggwanga lyabwe bateese basale ku ssente abo bennyini be bamu be beekalakaasa mbu baagala bongeza musaala ffe bannayuganda tebatutunuulidde ate batunuulira omuntu atafuna musaala gwa gavumenti na allowance bwe bali mu kunyigiriza bwe babaawo ne bye bagaba bamala teeka mu kamera n'agaba busabbuuni n'agaba bubutto ne batusirwaza naye ku bukadde 4 ogyeko butto gwogabye wa mitwalo 5 ne mutusirwaza abamu mumwe twabalonda ne mugenda ne mutwerabira ne mutusirwaza ne mudda ku bannayuganda ne mubasirwaza ku luno tubabuuse mujja ne zi public sympathy muli bamanyi erina kubayo obaavu tunuulira nno Salimu Uhuru owa Waneno ba Kampala Central oyo Salimu Uhuru oyo wa NRM omusajja oyo tajjanga munaku ajjanga mugagga era agaba kati tukooye abaavu era oba manyi oli musitwako nga weeyita omwavu tetujja kuwa kalulu kuba ogenda tukenenula Salimu Uhuru ajjanga mugagga naye awesa abantu b'eminkula mu buli omwamu wadde muli bagagga mutusiriwaza mumuloza swago y'abaavu kati tubayize kati teri mwavu ajja weebwa kalulu ku luno tujja wa bagagga abanaalumirirwa bawe kati mujja n'obwavu bwammwe ne mutukenenula famire yammwe enjavu toyina sente otuuse oyagala funa motoka ya bbeeyi n'omwavu nno tanyuma kufuga kyembasaba kiri ekintu kimu nza omuntu yenna alaba posti ya Zaake ng'agitaddeyo nsheyalingiraako addemu alumbe kimenke mubawo okuva ku nejyasomera nassale neyayita nze kennyini Kalifa posti nze ne muwa Kalifa tatamidde bannange dankane owulira nze kennyini posti bw'agitaddeyo postingiddewo nga just ya dakiika 15 ne mugamba ne muzeeyizaako olimba alien gw'olwanisa bino si bye bintu gwe nga MP ow'emitiyana byolina okupostingako nga alien w'e Kampala bannayo omusajja Kalifa yanoonya obululu okimanyizaako yamutwalanga ng'anoonya obululu buli disitulikiti ng'amutwala oyo Kalifa oyo mulaba twanoonya naye obululu e Luweero oyo Zaake ye yamuleetanga Kalifa talimba ate Kalifa wenjogera ku Luweero okimanyi ffe twakutamira dda
twanoonya obululu naye nga Kalifa buli wamu bamuzunza kikyusa owa yonna nga bamuzunza nze omanyi balwawo okumpita ku live naye njogera amazima Kalifa yanoonya akalulu musajja watu enkuba neekukuba omusana ne gukwokya kyokka ne mumala ne muvaayo mbu Kalifa yali aki nze kambuuze bannange twagenda ne tulonda mutubalemu amagezi twagenda ne tulonda twasimba layini Kalifa Luweero district obululu bwali 8 obululu obwali Museveni bwali obululu 8 abantu Luweero district yonna abantu 8 be balonda Museveni lwaki temutubalamu magezi kati we tuba tuwalonda nga abantu 8 be bavaayo ne balonda Museveni esawa nonga Bobi Wine teyafuka kati lwaki mutulumya omitwe alien skin gyavudde mulabayo omuntu bannange natunulidde nzo obufaananyi nga yambadde akapala akampi nga mulaba embeera yalimbi omuntu ayimbi tukabya amaziga lwaki mutulugunya abantu lwaki mubonyabonya abantu lwaki mumalako abantu emirembe mungambire Zaake natunulidde omwami nga yambadde akapale bannange nengamba alien skin watuuse sawa zino oli ku muntu alina abantu bayamba mwabagamba mbu alien skin ewuwe busimanya ine empisa embi omusajja akutegeeza owuwe kasitoberawo nga toyina mpisa olukomawo kiro mumbejja soka wesirikire ye politics wampaka nze wemba saagala kulya mbizo gyekaka mutemugenda ate kutumira omusiraamu alina bamusiraamu omukatuliki mukatuliki ababaka be balonda politics kini nti gwokutowati omanyi ebyo ebisirusiru ebibiziwe bigamba mbu alien skin wabula kyuka odde mu bantu yabula gwe wamubuza oba yazaalibwa mutereza mwe mwamukuza simanya kyuka simanya mu bantu wabula omuntu alina okuvaako waali mwesonyiwe alien skin fete tugenda sirika dankanisebo gwali kumpi ne NUP tegeeza n'ekyokulala nga bebongako ng'abakyali ng'ayise alien skin twalaba alien skin nga yebongako njagala ayite alien skin bebongeko MUP omulamba agambye okukolera abantu abamulonda ayagala kuteekawo ekifaananyi kya alien skin abantu baganda okumubuuza nti sebo twakulonda otukoleekyo Zaake siye yakola embaga Zaake siye yakola embaga gwe Zaake wakola n'embaga nga tetulina kyakulya wakola n'embaga nga tetulina kyakulya embaga wakola laba nene embizi ya polisi oyo musiyasi tomuleeta wano omukwano gw'ekikukujjukulisi kumiggo webakola embaga zino okufa obufi otulimbalimba mbuno eyo embaga gye wakola ya mwavu lwaki ngese twatwalisa gwe nga bakulisizza ssente gwe Zaake wakola embaga ya $2 billion nga ziizo n'ogamba oli naye amazima walaangako ku miggo lama kankunyonnyole lama kumbaga eyo bamuleetera $10,000,000 bamugamba zivudde wa sipiika ayefuula tazaagala kyokka mukuzikasuka zikasuka mu maaso ga taata we wangi Kabaata sebo omanyi mbeera California wano omukulembeze wamwe abadde wano California Los Angeles enamba zeesala NUP tekyasika bantu nga luli ate fango ne bwekola ekivvulu ne bajjuza holo yabadde wano naye yabalemye okuweza na half mu Los Angeles California ekyo kiraga ki nti abantu bagenze balaba nti Bobi Wine asobya ayinamu ennugu ayinamu akasajja tayagala waveeyo muntu yenna ava mu ghetto akulembere kyenabagambye mbu yagano postinga guto nga ghetto yuti alien atambuza ebiragala bapala ne bavaayo bapolisi yakafuna fame yakafuna Zaake sawa zino 5 hours post jeri okebere ne comments eyange yesingako eriko 18 abalala omubaka okumusabula simulina mubuzibu kuba siyandiisa ne wombuuza Duncan amumanyi webale kyokola banange mbayo nengamba Bobi wakusabulwa omubaka ogyomubuuze nze netwabira mu kusomero namulabanga ng'ayiika endusu neka naawe gwe sebo omubaka alekeddeawo oyiika endusu wano gyo juuzi ndeka naawe obadde ki
Omubaka gwoliko Kalifa. Naye omubaka oyo ye yali ateesa Kalifa. Parliament n'oluzungu. Kalifa. Kati kamba buli soko tusomeremu posti ya Zaake eyo kwali. Eri ku Facebook, TikTok, gundi. Eri ku Facebook. Kansooka njirabe ku Facebook wano. Anti obwedda Duncan yabuzaabuzibwa. Yinza okuba eri ku Instagram oba Facebook. Somere mu Kalifa. Posti egamba etya? Zaake yennyini 5 hours. Caption egamba etya? Dear alien, not very sure how you reached here. I keep imagining to a warm reception, and I received, and you rose to a warm reception received by the same people fighting you now. Ask yourself why they turned against you. If you fail to find a quick response, first ask all your diehards to cease fire, and then do a honest reflection to what went wrong. Yes, you had me right. Take time, add the dots, and trace the genesis of this perceived battle between yourself and the people who almost lost their lives trying to enter a fully packed freedom city to see you. Along the way, fame comes with traits that may cover you from and hence falling prey to the already desperate and hungry team of the dictator. Nagambako refer to Enduru song by Victor Kamenyo.